nti olutalo luno Amerika lwabaddemu ne Iran lubadde lwa njawulo ku ntalo za Rwanda nti abadde yeetaaga okubanga kumpi offensive capabilities zenkana defensive capabilities mu ntalo Amerika za Rwanda zitumanyi zimu n'abantu zibalabe mu firimu olwe Somalia olwo Amerika yali yeetaaga offensive capability. Offensive kitegeeza nti agenda kulumba buki tajja kwetaaga defense. Ne bagenda mu Vietnam nga kumpi raba beetaaga jasi kulumba buki yadde byabatabukako. Amerika otalo sina lutalo lulyawo bwe yagenda wano juzi mu ggwanga lya Venezuela era yabadde just offensive operation nti tosuubira kulumbibwa olwa Iran luno lubabaddemu lwe lutalo mu myaka mingi Amerika nga badde alina okudabulinga obanga alina okukola ebintu bibiri mu kaseera ke kamu. Ebintu ebyo bibiri kwe kubanga defense enwedde ate ne offensive nga mulungi nti ng'ateekeddwa okulumba Iran wabula nga Iran emusuubiza 100% retaliation nti bajja kumuzza alina okubanga mu nnumba mulungi Amerika abadde aludde okulwana ku lutalo bwe lutyo ye bibaddewo nti ajja kulumba abantu abakubbe bukubi nga ye talina akola ki amukubye. Mu myaka mingi Iran yamulaze nti nedda njagala ne ku defense naawe nkutestinge kati ate test yabadde nnene eri Amerika nti ng'alina okuprovidinga interceptors zino oba bazimuguzeeko obuguzi oba bakoze aziwadde buwi kibale kimukakatako ng'alina okudefendinga Qatar, alina okudefendinga Israeli munywanyi, alina okudefendinga Saudi, alina okudefendinga kati otalo lubadde lugazi bonna nga yalina okubadefendinga kubanga interceptors bakozesa eziva mu system omuli 30 omuli Patriot zonna zize kati nga alina obuvunaanyizibwa okudefendinga kumpi amawanga 9 bo baze amawanga Abarabu 7 n'eggwanga lya Israeli 8 ye mwennyini okwedefendinga within amawanga ago mu campuses ze kwegamba nti kumpi amawanga 9 nga wonna ali ku defense tuli ku defensive capabilities kitegeeza nti bamusitwesinze goge mazima omusajja abadde amulumba e Tehran nga bukya ku ssaawa nga 12 ng'akimanyi ku ssaawa 3 alina okubanga ali ku defense obanga kuli ku ttiimu y'omupiira bweti gy'otwala counter attack ng'omanyi nti essaawa yonna kati Iran mu lutalo mu bwayiraani bwabwe ku level kwe bali mu byamagye nti tebalina nnyonyi naye balina emizinga mu bwayiraani bwabwe be bantu b'olumba ku ssaawa 12 ku ssaawa 3 n'obasuubira mu kibuga kyo Amerika abadde ekyo takirabanga ng'okimanyi bwe baalumba Saddam Hussein ebyo byaliwo bagenda okulumba Saddam Hussein mu 2003 awo mu Middle East already amawanga Amerika yalinawo enkambi okulumba Saddam bamulumbira mu US balinawo enkambi Amerika teyafeesingako kyefeesinze kati nti Saddam ateekewo embeera mbu agenda bakola Amerika yalumba Afghanistan enkambi za Amerika eziri around there tezaafuna buzibu okitegeera kati nkulaga nti ku mulundi guli yali ku offensive wokka mu Amerika nga akimanyi nti agenda kulumba buki waliwo ku resistance entonotono yavanga mu Batalabani ne bagenda balumbalumbako ku nkambi za Amerika okitegeera naye si mu ngeri ya Iran gwekimanyi mu Amerika bamukubanga gundi mu biseera biri ebyentalo ez'emabega mu Warabu baalinga bano abantu bayetukizizaako bomu nti mulengedde konvoyi y'Amerika eyita mu kibuga Basra Iraq oba Baghdad oba Tikrit kati omuntu yeeseba bomu ng'ajja nga yeetulisiza mu konvoyi y'Amerika oba mu baasi wakira ate y'Amerika 3 kati Amerika bwe buzibu ya feesinga luli ku mulundi guno abata feesinga ebyo abadde afeesinga omusajja ng'agenda kukuleetera ballistic ng'agenda kukuba drones okitegeera ng'agenda kukuba rocket kitegeeza nti mu ngeri yakufeesinga musajja munne biri ebyemabega bye baalinga babeeramu simanya tujja kukola ki ebyabadde bitono so nsonga nti olaba nti ne ku mulundi guno amuleega agamba nti omusajja agenze maaso n'okuba nti akendera mu zi interceptors ezo interceptors zibakozesa
America gwanga eritalina kyakuwanisa kya layisi era ensonga lwaki nti eno mu Africa tetusobola byakulwanyisa byawe tusobola Russia mu ebyo ebikadde. America gwanga erikozesa ebyokuwanisa nga bya bbeeyi ne bwoba nga osazeewo kibagulako era bakikuguza nga kya bbeeyi neba nga second hand tebajajamya ebyakulwanyisa byabwe kubanga esooka America gwanga erikuguza ekyokulwanyisa kati tugeze ennyonyi ya F-15 bagikuguza gowasa oba Uganda n'obabuulira ogenda giterekawa ogenda gikozesa ki ani mukwano gwo batonnabeera na nnyonyi ya America olina okuba nga tulina nkolagana na Russia tulina nkolagana na China ekirala spare bamukuwa okitegeera awo nanoddamu kubawa ssente kati ebyokulwanyisa byabwe ne system zino zibabadde bakozesa okudefendinga Abawarabu nti za bbeeyi eyo missile interceptor emu kumpi ekostinga Saudi Arabia $4 million emu $4 million ate nga omanyi America balina ssente naye material yokka gwe beetaaga okukola ezo interceptors si wa layisi kitegeeza nti naye baba balina ssente kiba kibeetaagisa ebbanga eriwera okukola eziwerako kati Iran abasitressinza atya nti eggwanga eribadde lisobola okusindikira wave ng'erimu emizinga 11 ne drones 6 kakati goba ne choice okusalawo nti olwokuba nyina interceptors ntono kandike drone eyitewo mbakeko emizinga naye nga kikyoleka drone ya Iran bayita Shahed ya bulabe ekyenkaniddawo esobola okwokya enkambi esobola okwokya ekyombo kakati kitegeeza nti toyina bwogireka olina okumakinga sure nti balese drone ya bagikola ne dola $2 drone ya Iran Shahed kyokka bwena interceptor ya $4 million nga tolina kyakukola okujjako okugijjayo obaka akantu oba wakabaka kano ngaakalala akakolaki kati mu mbeera yonna reports ezimu tetujja kuzifuna kati naye bamusituations mu ngeri emu oba endala defensively ensonga lwaki nti reports zivaayo bakulaga nti Iran America singa edda mu lutalo essaawa eno bayinza okusanga obuzibu okudefendinga amawanga gano ekiyinza okuba nga kibataasa kwe kubanga reports za Trump zabadde atuwantuufu zabadde atugamba nti Iran yaggwamu takyalina mizinga gy'asobola kasuka n'ebirala bwe kiba nga kituufu awabeera ku safe side naye bwe kiba nga si kituufu kitegeeza nti olutalo lwonna oluddako ne Iran bajja kwetaaga okukola ebintu bingi era ensonga lwaki Zelensky juice yajja n'agamba Abawarabu nti mulaba mutya kubanga olaba ezo interceptors America abaguzanguze bano bamuwa amafuta oba ki naye nga bakwata ssente Abawarabu ne bamuwa kati bano balina kadroni ke bayi abe Ukraine jukira nti Ukraine badde faafagana ne drone za Iran ezo zibafuna okuva ku Iran ne zigenda e Russia kati Ukraine yayi along the way okwedefendinga balina obuntu bwe bayiya nawo bulinga bu drone bwa layisi bo bakakozesa bagamba nti bakakozesa $1 ntono nnyo ate okusinga ku drone nti babadde Abawarabu batuuse ekiseera ku kisenge nga bagamba Ukraine tubuulire obutuli bw'abasajja obukwata otya era yajja n'agenda e Saudi Arabia n'agenda e Doha mu Qatar ogezaako babalage nti tulina kadroni aka layisi kitegeeza nti zi-interceptors zino babadde overwhelmed nti omusajja asindisa ebintu bingi n'akwata olukumi lwa drone ne ballistic n'azikuba ku UAE abo balina okuteekamu ssente era nga amawanga ssente zigatadde mu lutalo just okwedefendinga obwedefendinzi nga tebeeza nga tegalwana n'akwata olukumi lwa n'alukuba ku Qatar eggwanga limu n'akwatwa 400 n'abikuba ku Bahrain buli tewali n'ekirala tewaliwo olunaku agamawanga Iran lwagalumbi ne gatakasuka interceptors oba zibase oba tezibase bateekeddwa nabo okudeployinga mu bbanga oba kiyiseewo ne kigenda kigweyo ne bafiirwa kifiirwe so olutalo lubaddeko siri nnyo mu ngeri emu oba endala mu Bawarabu ne mu Bamerika naye mbagambe kino nti Omumerika obuzibu bw'ayina si bwakuba talina ssente zikola interceptors ndala
wabula ne material gwe beetaaga okula interceptors oyo tabeera ready available. America bakulaga nti interceptors zesobola okukola ntono nnyo buli mwaka okusinga ate Iran bwayinza okuba nti akola drones zize. Kitegeeza nti mbadde kukiringa nnyo nti offensively ne defensively America badde ayinza okuwasaganya omulundi ogwo. Emabega entalo z'abadde alwana abadde nga just kulumba bantu bulumbi n'abalumba n'abakuba n'abayisa bubi. Ku mulundi guno si bwe kibadde ng'abantu naye alina okuwulira kibayita olutalo. Kibadde kyebagamba nti bw'ogoba musajja muno oleka maga kuzza. Era ndowooza kyeki kyebagamba nti mu myaka mingi baali basinganye ku ggwanga liringa Iran. Amalala gonna kibadde kyanguwa. Olaba Libya ekyaliyo nti byali bya kugenda kukwata musajja mukuba mutta bigwe. Ebyali Iraq Saddam yasuulawo tawulo n'adduka eggwanga ne balitwala. Actually ya Venezuela like tisingayo mu Afghanistan abataliban abaali mu buyinza baabatwala ne badda mu kintu okitegeera. Venezuela omusajja baakutte mukwate. Kati obuzibu bwonna bwe babadde basanze mu ntale ez'obaddewo naye buno obwera nti babulabanga. Okimanyi nti abasajja baatuuse n'okubanga tebakyasula mu beesezi zaabwe ne bagenda mu ziwoteeri ne ku beaches babeereeyo ng'ataddewo embeera si mulala ggwanga lya Iran. So ndowooza nti America bwe kuba kuddamu kulwana ajja kwetaagayo akadde. Okitegeera ajja kwetaagayo akadde. America bye baamukubidde ne bye baayonoonye mu lutalo tebimufuula munafu. Obuzibu obulimu nti position mwali abantu gye beewuunya okumukola bye baamukoze. Asigadde super power. Naye ate baamukozeko ebikolwa bingi. Ekiruma America mu ntalo zonna z'alwana bayita America ogiraba akyali super power. Era ebifuula America super power bingi. Eggwanga erina enkambi z'amagye mu mawanga 8 okwetola ensi yonna. Tewali ggwanga likiyina. America alina presence ey'amagye mu mawanga 8 okwetola ensi yonna. Alina overseas military bases ezisoba mu 100 ago. Kati oyo muntu muzibu wa kuwangula. Lwaki abantu abamu bayinza okuba baselebratinga Iran kubanga yakoze surprise. Kyantolabangako. Ekisinga okuluma America mu ntalo zonna kuswala era kibasinga okutya. Kati bakulaga nti omusajja amuyisizza bubi, bases yazikubye, ebyuma byo bibadde bimanyiddwa okuba nti bikwata, byagaanye okukwata. Abalala bajajinga America wano nti yatiddwa abasajja okugenda okubalumba ku ttaka, gavumenti alijjeko nga babadde akola nti yatidde buti. Ebyo bibadde bikola maneuvers ne bidduka ne bigamba owayono katuveewo katusembereyo. Era ddala Ford gye batugamba nti yakwata muliro nekola kino bagitwala ogikanika. So ebyo bibadde jasi birabisa super power. Super power nti super power yalabisiddwamu naye kyamujje kuba super power lwakuba nti yakitegedde nti mu ntalo z'abadde alwana ono mulala. Kitegeera ono mulala. Era America gyemmanyi America tetera kukola nsobi mu ntalo. Ensonga lwaki nti n'abamu ku bajjeno mu America babadde omusajja bamugamba nti tugeza n'ogenda mu lutalo kati because ebintu byo bibeera ku paper. Kankuwa ekyokulabirako. America yapulaninga okuba Saddam Hussein okuva mu mwaka gwa 1999 bamukuba 2-3 nga kino kiri mu pipeline nga bakyamwetegereza balabe bwe tumulumba tumukuba. Ekitegeera alina nuclear oba tayina. America bwe yategeera nti Saddam munafu talina nuclear ne bagenda. Naye awo n'okuva kubanga bwe bagenda mu operation Desert Storm Saddam ngalombye Kuwait baagobayo mugobe. Bwe bamutuusa e Baghdad tebamulumba Baghdad because baali tebannamutegeera. Baali bakulaganyeko naye ate mu ntalo lw'e Iran nga bamuwadde ku byokulwanyisa. Naye ono omusajja ayinza okuba kituwulira kituufu batusooke tukole ki tumuleke. Ne bamustadinga okuva mu 90 ne tuyingira 2000 paka 2-3 nga bamaze okutegeera nti talina kyali ono tumukuba tumusobola. Papa wawakola era ne bagenda ne bamukuba. For Iran oyinza okuga nti emyaka gibadde mingi emyaka 4 ekituufu badde bakyamustadinga. Era okulumba Iran kwazze prematurely.
weewaawo ate nti kyabadde kibakosaamu ngiremu bena nti ate ebbanga ly'obweyongera Iran afuuka kirala naye era nti kyabadde premature okumulonda. Trump yapapyemu General Tom Kayine chief of staff omukwadde bakiwakanya ne Vance aga nti tulindemu sajja ayinza okuba wabulabe ate n'omusajja bwejja awagamba nti bannange nze neemunannumba sigenda kuzingira bikono ki mabegeso olowooza nti wabaddewo okupapirira okulumba Iran. Amerika tatera kukola nsobi ezo era oyo Trump nze nasinzirawo nembagamba nti mabega eri ewakati waliwo ekibokozi bajja omukuba watulabisa Amerika tebagikuba batyo zitujja kuba ne Vance balina ndo za kodi ze bakweka Trump ono walamu yagabaddewo nti bamukwese kodi za nuclear ati tosobola gayimirirako nnyo era nz'omu kuba nalowooza nti Amerika badde asobola okukuba Iran nuclear. Omulembe gw'okuba abantu nuclear eggwanga lirina kuba nga likoze kinene. Omanyi mu 1939 Japan bwe yabalumba n'abakuba mu kibayita Pearl Harbor attack. Amerika baswala balina ndowooza ensonga ennene kugenda okulumba Japan because Japan bw'abalumba mu Pearl Harbor ekyezza buli kimu baatwala n'obudde kubanga ate gye bamulumba mu 1945 naye nga tebannamusunyiwa nga kibali ku mutima nti bano tujja bakuba tujja bookya bagenda okulaba mu Ssematalo ogwokubiri ataddewo embeero kakana nga bagenzi bamwokyeza nuclear. Gwe omulundi guzika gwali gubaddewo ensi emu kuginayo nuclear. Naye mbadde ku kino nti Amerika tatera kupapira bintu yetegereza n'amanya nti wano ngenda kukola kino na kino kati mu kino yabadde escalation okitegeera because nabagaye nti tewali ngeri yonna Amerika gyayinza claiming a victory. Oli ne bwakyogera mu mwogezi wa Amerika tewali ngeri yonna Amerika gyayinza claiming a victory. Victory ku Iran toyinza gipimira ku kuttibwa kwa Ayatollah, kuttibwa kw'abacommanders abalala nga Iran ayimiridde nga Iran bw'ogamba nti wawangudde amagye wagakubye missiles wazisaanyizza bulungi aze zonna bw'abanga akyasobola omuyita mu nteeseganya n'agaana naga sijja kujja oba oyagala kola kyokola kyekyabaddewo weba tonnamuwangula okitegeera omuntu akugamba nti kola kyoyagala sijja kujja oyo aba ali ku levu y'eggwanga ekyannaba kuwangulwa Iran tali defeated. Singa abadde defeated yandibadde wakulagira bulagizi naye n'omwegayira ne bamukubira essimu Vance ne bambala n'okwambala balinda Iran yambala mujje mu nteeseganya ne bagamba tetujja kujja. Kye baakoze aba Iran kuleeta mizinga ku street olw'eggulu nti Iran yono mu kulaga defiance we omanyi kye bafudde kye bali mizinga okusindikira Amerika message nti tetuli defeated tetutya. Baakoze kye bakola bulijjo kati mu kaseera ng'akoota luwumuddemu nga Trump bw'agamba ensimbi zinga nagimalawo launch system nazimalawo ne baleeta ku street okumulaga nti kyalina yabadde message okusooka yabadde egerera bannansi nti tukyaliwo gavumenti weeri gavumenti yonna buli wolaba ng'erina kyekoze naddala nga kyamagye ereesezi chopa ono mwami Museveni amanyi obituleetera n'ateeka ebusega n'ateeka wano ebwayise buli enkulungo gy'oyitako olina by'olabawo olowooza abalina bagenda okukuba eba message wendi nze kagutayo weri kaguta kibuhabulwa wendi owakanamu owakanamu olabako kyekyo ebeera message abakulembeze bakikola. Eggwanga bwe liba ne independence bamanyi okuwandika zimiji era Museveni amanyi ozituyisa ku mitwe zino ez'abalasha ezo abakujjukiza nti gavumenti weeri kati era ne kye yakoze baaleese zikola mushahara zigadeero ne baziteeka ku bimotoka ne ziyita mu abantu bategedde nti bannange Ayatollah yafa naye tukyayinawo abantu ne batandika n'okugamba kubetera vivi bagamba Musabi yaduumira Aerospace Forces kubetera vivi okitegeera kusooka yabadde message ng'eraga bannansi bo bennyini babeere bagumu nti tukyaliwo tukyalina amaanyi. Message y'okubiri ng'egenderera Amerika nti fe wogamba nti tuli defeated osaaga busaazi tukyalina ebyuma kubanga eggulo limu Galibaafu yabadde agambye nti tulina kaadi z'ente ze tunabakwata ku buki mu lutalo kati mutugende empola Iran yeewaga ki akawungeezi nga tetwewaga bwewazi
ne baleeta ebyuma ku street nga message kukakasa bigambo biri byadayogera message eraga nti Iran ekyaliwo eggwanga nga likyalina obusobozi okulaga ebyuma ebyokulwanyisa liba likyaliwo oba tonnabakola ki kibanga ami nti Museveni ateeka ebyuma wano egundi ebusega wayise namuŋona bwe twali tugenda mu kalulu waliwo binasanga enaalya wali anaasibuka aba akyaliwo akulaga nti akyaliwo ali mu kalulu nenda kumulu ezikuba ennyonyi so Iran yabadde ejjukiza nti nkyali Iran nkyayina nzijukirako olunaku lumu twali wano n'oŋŋambako nti Iran alina abaana bali sharp ng'abeera mu kukolera buli ssaawa kubanga bakola kyekyo Iran ekimufudde kyafuuse kati ne mu Bawarabu awo okuba nti ali ahead of everyone mu Bawarabu Iran because nti ebintu ebisinga badde abyekolera abaana balina bagezi mu kibayita reverse engineering nti basobola okukopa in fact n'ogwo omuzingo gwe bayita Kola Mushahara kigambibwa nti bakopa mu tekinologi w'abakoleya waliwo biza by'abakoleya gye bayita Kwansongo 10 nti gye bakopamu naye ekyo ng'okitaddeko nti bagezi tebaba mu makolero Abasaudi Arabia mu kaseera nga bo balinze buyambi bwa America nti tujja kuwaayo amafuta batuwe ebyokulwanyisa Iran ebadde ekola bikole Abakatali nga bali comfortable bali mu kutegeka World Cup bwe bali mu kulya amasala n'okusiba ebitambaala ne security yaabwe okubeera ku 100% America Iran ebadde akola ebbanga ekyewuunyisa nga UAE ngeri mu by'obusuubuzi bwezimba ebisaawe abalambuzi bwe bayiikayo Iran abadde akola abadde akola ekyokulaba yabagassekanywa kyokka nno mu kaseera nga ggwanga eribadde mu nnatti okumala ebbanga nga bali mu nnatti bano bo beeyagala bakola ki naye okuba nti bo bagamba ffe twafuna taata twamala taata si mulala mu America ajja bitumalira kati ye Iran yamanya nti nze ndi munaku tebanjagala bamboola kanerwaneko nakola ebintu binasomesa abantu be akajja obunaku bamanya nti akajja obunaku kemanya ate era eno moment bagisuubira nti bajja kutuuka ekiseera wakube okitegeera kati kwe kweteekateeka bannasayansi balina bayitirivu oba tebakyasoma arts simanyi kubanga buli yava yabeera mu sayansa bagezi natural ekyenkanidde awo yatandika kubuuka wano yakizula oluvannyuma lw'okufuna okwawukana bo ng'ababiri America n'omu Iran awo katugambe nti yali just acceleration naye amagezi gaabwe gabadde ga waggulu infact bakugamba nti ne mu byafaayo by'edda Abapersia babadde bagezi okusinga ku Bawarabu omanyi banjawulo bano Abapersia bano Bawarabu babadde bagezi nnyo ebbanga lino okusinga ku Bawarabu yensonga lwaki nakati bakulaga nti mu mbeera ebaddewo bali kuto basobola okukola ebintu byandibadde bikolebwa amawanga amalala amawanga gatuusa akaseera naddala mu byokulwanyisa bino byetwogerako nga gakopa tekinologi wa Iran America yennyini super power nagambye nti yakopye Shahed nekolamu ke bayita Lucas kadrone akapya ekibadde kisinga okwebuuza abaleke kibadde basinga okwebuuza nti ono akola ate ekyalayisi nga tekyamutawaana tetulina ebyebbeeyi naye ate byalina byalayisi ate byamutawaana ne bakola ka Lucas kiri low cost kyoba kitegeeza nti bakakoseza nabo sente entono bakoppa mu Iran n'atuuka okuwa Russia tekinologi wa drone nga waabwe kitegeera so gwangeri investinze ennyo mu science ne tekinologiya oba oliawo ne mu physics basajja bagezi ekyenkanidde awo ndowooza byebyo kale basiibulire ddala era tujja kuba tuddamu omulundi omulala naye nze omu kubasuubira nti America nze obutagana atalo buli mangu ne bwanaaba alina kyasigadde okukola naye katono nnyo katonda siibulire tukemu Abraham Lincoln gisembeza wakati mu kale akaseera ka ceasefire kiraga kyate ekyo nakyo kiraga America ayagala kulaga nti alina ekipawa okugizza naye era kyabulabe nti kati ate esemberedde nnyo Iran kyabulabe eri Iran kyabulabe eri America nti nyangu kati okukuba amangu mu Iran ate ne Iran ejjukugisaanyawo kyangu olaba yagikubanga eyeekwese kati eri kumpimpi awo tomanya kiyinza kuddako naye nga tubaagala nnyo noonya okusigala nomutugubira era bingi tujja kubireeta
Okay, ebirala bingi bigenda kubanga bijja. Nze omugabi Begahamidwa so mbadde n'omukugulu kunguno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.